بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda baffe ab'ebitiibwa mwenna tubalamusizza n'ekiramuso eky'obusiraamu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwanga kyekyokusaasiza eri gye tuli era nga kyekiraga essanyu ly'omuntu eri munne. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala olw'amatenda amalungi ago gaatugabira n'ekitende ekisinga okubeera ekyebbeeyi ekyokubeera nga yatuwa obusiraamu ali n'abeera nga akyatuwangaazizza ne tubeera nga tukyalina obulamu okutuusa olwaleero. Tumuzzaako okubeera nga tumusaba okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasiza gye tuli ne basahaba be bonna abo abaamugumya mu lugendo lwe yalimu olw'okubeera nga alwanira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa lwe yayitira ku mikono gyabwe netutuukako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasiima naffe abali mu buufu obwo abeere nga atusiima okutuusiza ddala enkomerero lweriyimirirawo. Ab'ebitiibwa nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku at-talaq, omusajja okubeera nga ata mukyala we, nga twatandikira ku nsonga ezireeteredde ebiseera byaffe bino okubeera nga talaka nnyingi nnyo. Ensonga ne tubeera nga twamenya ensonga, olwaleero nga tujja kubeera nga twongerako ku nsonga ezo ezamenyebwa zaali 6, then kati katwongereko ku nsonga ezo tulabe oluvannyuma tugenda kulaba ate butya bwe tusobola okubeera nga tulwanyisa ensonga ezo, tusobole okubeera nga abantu babeera mu bufumbo nga bubanyumira nga bawoomerwa ebyo bye baawoomerwanga oba ebyengera ebyo bye baawoomerwanga bakadde baffe. Mu nsonga ezimu ezeeyongera ku ziri ezireetera abantu okubeera nga talaaka ziyitirira nnyo ku mulembe gwaffe olwaleero, su'ul ikhtiyar, omuntu okubeera nga tatunuulidde ani gwalonda, ani gwagenda kuwasa. Su'ul ikhtiyari nsonga nkulu nnyo omuntu okutunuulira ani gwogenda okuwasa. Otunuulira wa gy'omujja, n'otunuulira bakadde be, n'otunuulira maama we, empisa maama we yeeyisa atya, n'otunuulira taata we, empisa yeeyisa atya, n'otunuulira baganda be, empisa beeyisa batya, n'otunuulira bannyina abo abalenzi beeyisa batya. Kubanga omwana ono omuwala gw'ogenda okubeera ng'otwala ogenda kumutwala nga muntu mukulu abadde ayina abantu bawangaala nabo. Kati empisa zino zagenda okutwala ze ziri zabadde akola ki? Ze empisa zabadde awangaaliramu. Oweekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatunyonnyola n'atugamba nti omukyala awasibwa lwa bintu 4. Tuwasa omukyala okusinga tusinziira ku bintu bino 4. N'agamba sallallahu alaihi wasallama tunkahu almar'atu li 4. Omukyala awasibwa olwa bintu bino 4 oba lwa nsonga 4 lw'osobola okubeera nga okola ki? Z'osinziirako okubeera nga owasa omukyala. Ensonga esooka limaaliha, ku lwa ssente ze. Omukyala osobola okumusiima olw'okuba alinawo kasente. Osobola okumusiima ng'alinawo akasente, alina amayumba, alina emmoroka, alina sharika companies, n'obeera ng'omusiima olw'ekyo la ba'asa. Oba osobola okubeera ng'owasa omukyala oyo n'omutwala mu maka, nemusobola okubeera nga muwangaala bulungi ng'era mulina engeri gye mubeera nga mukola ki? Nga mweriisa, mwekola ki? Mweyambaza embeera nga nnungi. Wali hasabiha, n'ekika kye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuwa ebintu bino kwe tuba tusinziira kwe tuba tugeraageranyiza abakyala kibe tuwasa. Omuwasa olwa ssente n'omuwasa olw'ekika kye, wajja omujja, abantu abo beeyisa batya? Abaffe bwe babanga abadde mwana ye mutawaka, abaffe baganda be bafumba, abasooka okufumbirwa babeerayo. Ojja genda owase omukyala nga mu butuufu baganda be bonna buli agendayo tafumba. Idhan n'omuwala ono gw'otwala olwaleero ajja kubeera ng'atwala ekifaananyi ekyo kyennyini nnyini eky'abaganda be okuba nti tebafumba, naye alemererwa okubeera ng'akola ki? Ng'afumba. Kuba ajja kwebuuzaamu baba gundi, ajja kwekubaganyamu mu birowoozo muli gabi baba gundi ye nga yavaayo.
aliko kizibu ki baba gundi teyeggulirawo wali edduuka takola kati kati kibeera nga ensonga ezo tagenda kubeera nga ayina ebifaananyi ebirungi byakola ki byakuba kati olina okutunuulira hasabiha ekika kye abaffe abantu b'ekika kye beeyisa batya bwe babeera nga bafumbi fabiha wa ni'ima beera nga okwata omwana obeere nga omutwala bibaba nga si bafumbi beera nga omwana oyo omuleka kubanga naawe kennyini kajja kuba kantu katono nnyo abeere nga addukayo kuba ayina ebifaananyi byakubirako maama w'oluusi yavaayo mu bufumbo taliiyo bakulu be bonna tewaliiwo ali mu bufumbo oba abali mu bufumbo bakyojja babba baabwe kati bwe banajja okukyalako ewaka bajja kubeera nga empisa eyo yennyini gye banyumya waka nze bba wange tankola kino nze bba wange ayina okunfumbira bba wange ayina okunkolera buli kintu kyonna kubanga lwaki si bafumbi naye banaabeera nga bafumbi era naawe omukyala banaatuuka awaka bano bajja kunyumya nga banaaba banyumya omwana ono ng'apiikinga bamugamba munnaaye baawe olina okubeera nga omutegekera bw'aba akomyewo omutegekera akantu gamba obufumbo bubeere nga bukola ki nga bunyuma bulungi nabbi sala sallama kyeyava atugamba wali hasabiha beera nga otunuulira ki ekika kye wa jamaaliha bw'ona omala okutunuulira akasente ke kaalinawo omukyala naam omaze okukatunuulira n'otunuulira n'ekika kye then zaako obulungi omukyala olina okubeera nga mulungi tobeera nga olonda omukyala naye nga mu butuufu ate bw'onooba otunula mu kkubo ate ojja kubeera nga otunuulirayo abalala la olina okubeera nga olonda omukyala ng'omukyala oyo gw'olonda bw'oba omutunuulidde bw'oti ofuna essanyu mu mutima gwo n'obeera nga otebenkera n'obeera nga wenna kugamba owulira olina n'obwetaavu okugenda gy'ali naye omuntu ayinza okubeera nga alonze omuntu aliko obumogo omuntu alina kugamba embeera zonna nga bw'omutunuulira bw'oti toyagala nakubeera nga ogenda okumusisinkana kati kinaabeera kitebe munaba nga mutuuse mu nsonga z'omu buliri togenda kubeerako na mulimu gwonna gw'ogenda kukola kuba omuntu olede takwegombesa ojja kubeera nga era obeera weetala wano na wali kubanga onoonya omuntu ajja muki mu bulungi bw'oyagala naam nabbi sala sallama n'amaliriza ekintu ekyokuna n'atugamba walidiiniha beera nga owasa omukyalo olwa ddiini ye n'agamba nabbi sala sallama n'ateekako akakwakulizo idhan fadhifaru bizaati ddiini taribati yadaaka beera nno mwana adaamu gwe musajja gwe muvubuka gwe beera nga olonda omukyala ayina eddiini biri byonna tubirabye ebisoose naamu birungi naye bw'obeera nga olonze omukyala ayina eddiini ogenda kubeera nga otebenkera waka omukyala ayina eddiini tagenda kubeera nga akweraliikiriza ne bw'onooba otambudde ng'ogenze mu hijja oba ogenze mu umura togenda kufuna bweraliikirivu naye bw'anaaba talina ddiini asobola okukola buli kintu kyonna kyaba akoze kyaba ayagadde asobola okwenda asobola okukumpanya asobola okubeera ng'azannyira mu ssente zo naye omukyalo w'eddiini ebyo byonna tagenda kubeera ng'abikola ng'abikola naam agenda kubeera ng'akukuuma agenda kubeera ng'akwekuumira ogenda okudda ng'alinga bwe wakola bwe wamuleka nabbi sala sallam kwe kutuwa amagezi n'agamba fadhifaru bizaati ddiini beera ng'owankira oyo w'eddiini bw'onookuba ng'okoze ekintu ekyo ogenda kubeera ng'ofuna emirembe mu makaago ogenda kubeera ng'osanyuka naam okubeera nga tulonda bubi omuntu n'atalonda kusinziira ku ebyo obusiraamu bwe bwayigiriza n'obutagoberera makubo ga busiraamu n'obutalonda muntu oyo gwakujyaamu kubanga mu bulombolombo era bwe tulina okugoberera nga tulonda omukyala tulinamu akalombo alkufu omuntu okulonda omuntu akujyaamu tolonda muli baavu ewammwe ate n'ojja owasa omukyala nga naggagga kigenda kubeera ate nno sente sizize wabula sente zeewaabwe temugenda kubeera nga mukwatagana kale beera ng'opimira omukyala afumbira omusajja gwajyaamu n'omusajja nga yeepimira omukyala gwawasa nabbi sala sallama yatuwa amagezi n'atugamba nti londa omukyala ow'eddiini ogenda kubeera ng'otebenkera lwaki olw'okubanga bw'onooba olonze omukyala ow'eddiini ogenda kutebenkera mu makaago ogenda kufuna okweyagala ogenda kubeera ng'ofuna obugumu mu mutima gwo togenda kubeera nga weeraliikirira ekintu kyonna naye bw'olonda omukyala ow'emmaali nga nabbi sala sallam bwe yatuwadde amagezi nti londa ow'eddiini ow'emmaali
bw'onoolonda omukyala ow'emmaali nga talina ddiini ogenda kubeera nga obeera mu bweraliikirivu. Omukyala ajja kukulekawo agenda asuubule, togenda kubeera nga olina obwogerero, ogenda kubeera nga mukyala yayogera ewaka, agenda kubeera nga yakufuga. Bw'onoolonda omukyala olw'obulungi bwe, obulungi bwe busobola okumufuula ate ow'ebboggo awaka, kuba amanyi ne bw'anaanoba ewuwo agenda kugenda afuna omusajja omulala. Nabwe ekityo bw'onoomulonda olw'okuba nti ewaabwe b'amaanyi olw'ekika kye, ajja kubeerera nga ajja kukozesa ekika kye abeere ng'akola ki, ng'akulekawo. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze mubeere nga mweronda nga mukwatagana. Muganda wange beera nga owasa omukyala ow'eddiini yagenda okubeera ng'akutebenkeza ki. Omukyala ab'eddiini mwebali, abakyala abalina eddiini ate nga balungi nga bagatta ebitendo bino byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatugambye mwebali. Beera nga gwonoonya obeere omukyala ng'omutunuulira. Yes, alina akasente naye abaffe alina eddiini. Yes, ewaabwe bakitiibwa naye abaffe alina eddiini. Yes, omukyala mulungi naye alina eddiini. Beera ng'otunuulira ebintu ebyo. Bw'onoobanga okoze ekintu ekyo ogenda kufuna okwesiima mu makaago, era ogenda kubeera nga weesiima mu mbeera zo zonna. Naam. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga atugamba mu hadisi endala, n'atugamba nti singa tunaaba tuwasizza omukyala nga tetulonze mukyala lwa ddiini, ne tulonda omukyala olwa bino ebisoose, n'agamba nti la tazawwaju annisaa lihusnihinna, temulonda ne muwasa abakyala olw'obulungi bwabwe. Lwaki? fa asa husnuhunna an yuridiyahunna, obulungi obwo bujja kubeera nga bubalabankanya. Ekinaavaamu ki? Kutunulanga gwakulaba tokyaliwo, takyakwegomba. Kyati ye obulungi olw'okuba nti buli lwatambula bw'ati awulira abamusiiya, waliyaazu billah, okubeera nga basiiya bakyala baffe. Agenda bw'atambula bw'ati mu kkubo, abavubuka bakaggwa ensonyi n'abasajja abakulu bakaggwa ensonyi, bagenda oluusi bamukoona ku kabina, bagenda kugamba embeera ze ne zibeera nga zikola ki, nga zibeera bwe zityo. wala tazawwajuhunna li amwalihinna, era temubawasa olwa ssente zaabwe. Lwaki? fa asa amwaluhunna an tutghiyahunna, oba ssente zaabwe ziyinza okubeera nga zibafuukira ezibakola ki, ezibeefuuza nti b'amaanyi, ne babeera nga boonooneka olwaki, olw'okulaba ssente zaabwe. Walakin tazawwajuhunna ala ddiini, mubeere nga mubawasa olw'eddiini. Okuwasa omukyala olwabiri ebisoose, ne tubeera nga tuleeta abakyala babiri, omukyala omu nga ama muddu, omukyala omulala omukyala omu nga muzaana, omulala nga muki, nga mwana wa boobo. Omukyala ono omuzaana asinga omwana wa boobo oba alhurra, singa omukyala ono aba neki, abeera ddiini. Kale Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga atuwa amagezi n'atugamba fazfar bizaati ddiini taribat yadaka. Beera nga olonda omukyala ayina eddiini, ogenda kubeera nga otebenkera, obegenda kubeera nga tolina bweraliikirivu. Wa min arrijali man yabhathu lilmar'ati al-amila, mu basajja olwaleero ogenda n'otunulirayo omusajja naye nga ye kyayagala. Abasajja mubalaba olwaleero bagenda ne balebeera nga ye bw'abanga anoonya omukyala ateekawo obulombolombo, n'agamba ekisooka njagala omukyala ng'akola, ayina akasente, njagala omukyala nga tatuula waka. La hawla wala quwwata. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atulagira tubeere nga abakyala tubabeeza muki, mu maka. Naye mu mateeka ge ateekamu nti ye ayagala mukyala nga mukyala afuluma bweru kugenda kubeera ng'akola ki, ng'akola. N'abeera ng'amuwasa olwaki, olwa ssente, nga tatunuulidde eddiini mukyala gy'akola ki, gy'alina. Era nga ye asuubira nti okubeera ng'awasizza omukyala oyo owa ssente, agenda kubeera omukyala oyo ng'amubeeza bulungi mu maka. Naye ate ne yeerabira nti ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omukyala oyo ayinza okubeera ng'akufuukira olwa ssente z'alina, n'abeera nga buli ky'omugamba kyonna takiwulira, kubanga yagula ebintu awaka. Ennyumba entebe ezirimu ye yazigula, emmoloka otuula mu yiye, engoye z'olina yazikugulira, kati anaavaawo abeere ng'akugondera. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava atuwa amagezi n'agamba nti bw'oba olonda omukyala
era omukyala ate abeere ng'akulabankanye waka, beera ng'olonda omukyala ow'eddiini, ojja kufuna obuwangaazi n'omukyala oyo. Tewagenda kubeerawo nsonga zibaawukanya. Lwaki? Kubanga ahsanta al ikhtiyara, walongoosezza okubeera ng'okola ki, ng'olonda omukyala. Kyetubaddeko ensonga gye tubaddeko yeeyokubeera nti suul ikhtiyari, okulonda obubi olwaleero efuuse ensonga mu kubeera nti talaka zifuuse nnyingi nnyo mu mulembe gwaffe guno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebyo tuwulidde, ate tubeere nga tugasa nabyo. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا